naye tugenda otuuka ku kkubo nga era omulabe waffe agenda kuba omu waliwo engeri y'okubaaliza olumbe okutulaga maama waffe emitima si misanyufu naye ate tuliemu emitima misanyufu kuba tufunye maama. Twebaza abantu bonna, twebaza abatuuze b'oku kyalo Namuyenje. Bannange batulaze okwagala tebiba byangu. Era neebaza Abaganda bange ababeera ku kyalo abenneeyisa ennungi beeyisiza ku banneiba okuba nti nabo beetaba mu bintu eby'enjawulo. So bye bitufudde okubeera bwetyo. Fene watwandibadde ne ssente naye ng'abantu tebazze ku mukolo twandisigadde tetulina kyaffe era tewandibaddewo kyamaanyi. Naye okubeerawo kw'abantu kufudde omukolo gwaffe okubeerawo kwabwe kufudde omukolo gwaffe okuba ogw'ekitiibwa. Ffe baani abasitula ababaka omubaka Nambooze Betty Bakireke banaye tumwebaza nnyo kuba tuli basanyufu nnyo. Omubaka Kayondo banaye tuli basanyufu n'abagenyi ab'amaanyi mu biti eby'enjawulo n'ababadde kuba abamu nze sibamanyi amannya bagoogedde nga naye sikyagajjukira naye tubeebaza nnyo ne bannamawulire tubeebaza omulimu gw'omukola gwatteeka. Nga amannya gange Nakakawa Katalina Buganda nga ndiganda wazizza Luzungu Catherine neddira Kkobe akabbiro kaama neddira emmere sigirya n'akabbiro era sikalya sikakwatako. Neebaza nnyo n'omukulu w'ekika ky'Endeera n'atindigwa olugendo olwo lwonna ajja abeerewo atumalire omukolo gwaffe kuba singa tabaddeewo era tetwandisobodde tetwandifenga ffe ne bwetwandibadde ne sente ezenkanawa ng'omukulu w'ekika ky'Engeye mukadde waffe Maama gy'azaalibwa nga takkiriza oba tekyamusobola. Twebaza ab'ebukojja bwaffe Maama gy'azaalibwa okukkiriza ne batuwa omusika adde mama singa tebakkiriza era nakino tekyabanga era tubeebaza nnyo tubeebaza bakojja baffe abalungi ab'Engeye ebiwooya massa buwooya. Njagala kusiima abantu bano nabagambyeko obulamu bwe tutambuliddemu si bwangu. Abasinga mubadde nga mubiraba temubitegeera naye ate wabaddewo abantu bano baafuuka ab'omu nnyumba kubanga bwe tukoze omukolo guno. Buli gw'olaba ali wano bwe tubadde mu kuteekateeka omukolo guno era njagala okubeebaza. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebintu biyinza okuba ebyangu naye ate bikalubamu singa oba oli bw'omu. Abantu bano Katikiro batuwadde amagezi batuwadde n'ensimbi era njagala okutegeeza n'okutuuka essaawa ya kankati bakyatuwa ensimbi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kamange Katikiro nze ndowooza ku nsi kuno nandibadde singa kisoboka nandigambye Katonda yali mulyaza amaanyi oba yakola ensobi maama oba ye yandibadde nannyini mwana. Naye ekyo simanyi gwe bw'okitegeera naye olw'okuba nti Katonda bwe yakikola bw'atyo tukkirize kyekyo omwana wa musajja. Naye lwaki sikikkiriza bulungi? Waliwo omusajja adooginga peyini y'omwana nga ssente ze zaawera so teriyo omukyala adooginga. Abakyala okuva olunaku olubereberye oba oyagala oba toyagala obeera ne maama wo okuva nga w'oli wa lunaku lumu waakiri emyezi 9
n'akuteerawo oba oli ku nsi. Newankubadde bamaama abamu ate bagenda extra mile. Olumu ffe tulinayo akadde ak'okwewolereza ng'abasajja. Abasajja abasituka ne basiisiitira omwana ng'akaaba ndi omunzeka. Wabaayo omulala yeesongeko beewaayiriza. Kati ekyo kyekiseera ekikulaga nti maama wanjawulo. Emirundi egisinga okaabamu esatu nti gwe sirisa omwana wo. Bw'alifuna ekizibu eky'amaanyi nti ojja kundaba omwana wange wamukoze otya. Bino byenjogera munanjulira ensangi zino mukirabye nnyo. Ennaku zino omwana waani? Wangi? Abakyala mmwe mwogera muwaayiriza abasajja. Wamma bwe guli? Mukama wange Katikiro n'omubaka mukkirize embaloopere ti ensangi zino ekireese obuzibu obuvunaanyizibwa tubusudde. Bwe tusudde obuvunaanyizibwa ekyo nno kitandika mpola mpola nga katulututtu. Ennaku zino twettanira nnyo abakyala abalinawo kubanga ebirala bimenya. Era ojja kwekanga nga bwe tusuula obuvunaanyizibwa. Mukama wange Katikiro zijjukira ennaku z'omwezi nga 9 twali ku butaka ebuzimwa. Senga wange n'abuuza ekibuuzo nga kya bulijjo naye nga kya ddala. Yabuuza obuvunaanyizibwa bw'abasajja mu kika buvunaanyizibwa ki? Naawe oyinza okyebuuza. Naye bwe yakijja ng'alaba waliwo okuddirira mu baani okutwala obuvunaanyizibwa. Kyekiri kyenkugambye nti kiva wansi. Bino byonna mbyogera njagala kujjukiza maama wange yaani oba maama waffe. Ffe maama waffe banne abakyala baweerera abaana ennaku zino mwewaana empola waliwo abaabisooka. Ate nsaasira nnyo omusajja alowooza nti agenda kuzaala omukyala alabirira omwana. Eyo cupa ntemeko. Eyo cupa ntemeko kwoli. Nabeera n'omukadde Nabunnya. Mukama yali yamuwa yali mukyala mufunyi yasuubulanga ndagala ng'azeetikka ku mutwe paka kyetume. Nze saalabako nnaku nga ndina emirisenti. Mujjukira bulungi maama wange Naggayi maama Bwakalo mujjukira yalimanga muwogo we n'alima kawo n'alima biki n'atunda walagi nga gwatunda ne tugenda ku ssomero walagi nga gwagaba ne balima ennimbi kawo n'abala. Bassebo ne bannyaba abamuwosa. Senga omukadde Naggayi teyalima kawo. Senga abamuwosa temuliwo wano. Teri kintu kyenzijukira mu bulamu. Bwe nzijukira omukadde Naggayi ne nzijukira omukadde Mirisenti y'ensonga lwaki ffe tusobola okuyimira ne twogera. Naye ate ekisinga byonna ekisa kya Katonda nammwe. Bannaye njagala kubasaba nga mbakubiriza nange neekubiriza. Tutwale obuvunaanyizibwa. Kitange wano Kanoni abyogedde. Kanoni balamaze. Ennaku zino ebintu bitambula bulala. Era nina ekinnenyamisa ng'abantu tugamba Buganda egenda ku Ntiko. Buganda egenda ku Ntiko eneeragawa nga tuli omuntu omu. Omukadde Naggayi yazaalibwa jjajjange omuwummuze Erika Kasule. N'ennyaba omuwummuze Katalina Nantale. Omukadde Nabunnya yazaalibwa Kasule Erika. N'omukyala yali eddira empindi nnakafu. Naye baali omuntu omu abaabalabako mu njulira. Yensonga lwaki ffenna tewali wano asobola kwogera ku bulamu bwe nga tayogedde ku bakyala abo babiri. Buli mwana yazaalibwanga ng'akulira mu ngalo z'oli. Waliwo yali ayogera wano n'agamba nti oli gwe yazaalanga ng'ono gwaweeka. Mirisenti Nabunnya ezaabiziddwa olunaku lwa leero. Era nga amannya gange nze Patrick Kiwalabye
musobola okuyita mulekwa. Waliwo ekirala obusoso bungi, ennono nyingi egobererwa wakati mu kuteekateeka ne ku Ntiko. Twebaza Katonda olunaku lwaleero tusobodde okutuukiriza kino, tusobola okuba nti ennyimbe z'abakadde baffe zimaliriziddwa. Lwaleero nga njagala okwebaza abantu ab'enjawulo mu mikwano gyaffe, bamulirwana, bannabyabufuzi n'abakola emirimu egy'ekikugu mu biti ebyenjawulo abasobodde okubeera wamu naffe tukwasizaako okumaliriza ensonga eno. Oba oliawo kano kwe kamu kabonero akalaga nti omuntu we mubeera nga mwegasse ekinywa musobola okubaako ensonga ez'enjawulo ze musobola okutuukiriza. So obugambo bwange bwakwongera kukubiriza abantu ffenna mu biti ebyenjawulo gye tuwangaalira, gye tukolera, tusobola okuba nga tuli bannafu naye bwe tugatta amaanyi gaffe tusobola okuba nga tukola ekintu eky'ensonga. Ayogere eri abantu be. Kirize yalubategeeza nti jjajjaffe era Katikiro obwekkobe waali obuli buno. Mukirize nkolenga ate era abakulu basiima ne bampa obwa sekwetalo no bayita minisita obw'enguudo, amazzi n'obutonde bw'ensi. Basebo ne banyabo, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Njagala okwebaza nnyo okusookera ddala abantu b'e Nakisunga, Nzaani Ssentongo okuddirira Madamu Betty Nambooze wamu ne Katikiro waffe Mwami Lawrence Nsereko mu kwogera. Bannaye ab'e Nakisunga twekubireko mu ngalo ez'amaanyi, bino mulaba bituusizzaako. Basabo ne banyabo, muŋŋambye nti enjala ebaluma era njagala kwanguyiriza kubanga nange enjala ennuma kyekimu ngammwe. Naye omukolo guno ogw'olumbe gubeera gwa kufuna okulembeze. Era bwe nafuna obwa segwitale obwa kansala abantu bangi bajja nga banjozaayoza nga bakozesa ekigambo kimu nti Ssentongo okudde mu bintu. Basabo ne banyabo, tulina obuzibu obw'amaanyi ennyo wano mu Buganda nti abakulembeze abasinga tubasindika kuva mu ki? Era bwe twatuka ku disitulikiti eyo ekifaananyi ekyokuva mu bintu twakiraba kubanga twagenda okusanga ng'olugya lwa disitulikiti batugamba mulimu poloti zaki z'abantu. Bannaye newankubaddeako obukulu abakubadde kulya, naye tulina okukendeeza ku nkola ey'abakulembeze okugwa mu bintu kubanga olumu babirya ne babimalawo oba babigwamu ne babyasabwasa. Ensonga ey'okubiri enjagala okwogerako era ng'erireted oba ng'ekwatagana n'okugwa mu bintu ya luguudo lwaffe luno okuva wali mu Kigombya ewa mmeeya waffe ono okutuuka wano e Namuyenje. Emabegako eyo mu Novemba natuukirirwa abakulu ba Rosefom ne bajja ne baŋŋamba nti baagala okukola oluguudo olwo. Ne mbagamba nti banaaye nze ngenda bawa ebiki ebyuma. Naye omukulu abatanaba kuva mu ofiisi ne wabeerawo yali amulagiridde n'aŋŋamba, ha Ssentongo nina bye nkusindikidde awo naye waliwo omubisi gw'enjuki. Guli nti gwa buwangwa na nnono, ngenda kwekugira nnyo obutabuula nga ngutwala by'obukulembeze mu byobufuzi. Nagenda kwegatta ku boogezi abasoose okwebaza oluggya luno, okwebaza ab'enju n'ebika ebyo ebirambise obulungi ennyo obuwangwa n'ennono, okubanga tusobodde okulaba ekifaananyi ekirungi. Nga mukadde waffe jjajja Katikiro bw'agambye, tusobaga obulungi amaka gaffe oba empya zaffe, kitegeeza nti Namulondo eba enjezeddwa. Awo saagala kuvaawo ebigambo nange ntwala byakwebaza eri baganda bange ne bannyinaze. Ndabye nga balondobamu nnyo omukulu Paatiriisa ono Kyewalabye, nange bwe bansimba amakanda okumwebaza.
tuwadde nga twemanyi kumitendera mingi naye alatubanye nnyo okulaba nga tujja wano okwongera okuyiga n'okunyweza olulimi lwaffe ate obuwangwa n'ennono nabwo obukale. twagala kwebaza ssebo webale nnyo twebadde ddala. embeera nga bwefaanana aboogezi bonna bakisinyizaako nti omuntu alumwa enjala abeera mulwadde. abantu enjala ebali bubi mu buli kintu. nawano tebaluma. abantu baagala kulya kuki kubanga amagye gatukola ki. kati ne bwe tubeera ku lume tekyali kwegayirira. edda batwegayiriranga bannange temutulekere emmere. kakati tekyali kukola ki. enjala etuli bubi oba byakuweerera abaana. kati abaana baddayo ku masomero abantu emitima gibali kuki. oba nguudo bwe tuyisa abantu emitima gibali kuki. mbadde mbasaba wadde gibali ku mmere muveeyo dakiika 5. naye njagala kubagumya temuli abaana bammwe. temweryamu oluki. mukama agenda abasuuli kubatwala. temubanga oli omukyala eyalemererwa ku ssaawa esembayo n'ali omuki. eno embeera gye tulimu owemuka si kyekyo. abantu abamu batuuza ettaka oli n'atunda n'ekijja wambeera abasuuli gye batutaddemu. abasajja beeganya abaana wambeera abasuuli gye batukoze eki. abantu bakyaye bannaabo. naye njagala kubagumya Katikiro nti ejje ly'abasuuli olunaku lwerinasituka okudduka wano bagenda kudduka nga tewalina abakoba. nebye bakuŋŋaanyiza ebingi bagenda kubireka tubigabane. nga bali abasamaliya bwe bagenda ne bagabana zaabu emmere endogoyi bonna bye baleka balinga badduka. nabano bagenda kudduka ebintu tubikole ki. waliwo omusajja omu yagambye mbu yatwala n'abaana b'e Kampala n'abagamba nti ebizimbe bye mulaba musongeeko ekyo kyange mulekereyo n'Abakayondo. wano waliwo omulembe gw'abantu abatucunya naye bwe badduka n'ettaka tebalowooza kulijjukira. nebye baali banyaga tebalowooza bikola ki. njagala kubagumya era nkomenaawo.
kisembayo ngambe maama wange ono nti asise naye tasikidde bintu omuntu yenna bwakugambanga netubeeko kyetukola kwata omugamba okwebaza okuyita okubeera Patrice yagezaako nnyo yantuukirira ng'ambuuza ansaba okuma ku magezi mu ngeri anaatambuzaamu ensonga eno naye ekirungi nti amagezi ge namuwa yali agagoberera ensonga n'ekuuka. Patrice webale nnyo. Abamu baali baterebuse olw'engeri omukolo gwali guluddewo naye netwemerako okulaba nti mukolo gutuukirira. Mwebale nnyo kutuukiriza bulombolombo ennono n'obuwangwa. Mwebale nnyo. Weewaawo waliwo ekigambo ekibadde ekibulawo kiribadde kimu kyokka ekyambalo kyaffe ekituufu ekyennono. Saakirabye naye enkola ekoleddwa ebadde yanunula buwangwa. Mwebale nnyo. Njala okutuusaako obubaka okuva ewa Namwama. Namwama akutumidde yalibadde ayagala okubeera wano ye mu buntu naye emikolo gimusanze nga mingi kwekwegabanyamu n'antuma mu butongole mbeerewo mukolo. Ekimbeezezza wano buvunaanyizibwa bwo bukozi bwo na bwesimbu mu mirimu gy'ekika ky'ekkobe kyekindeese. Patrice alabika muvubuka muto naye alimu omuzinzi mukozi. Buli kintu ky'omutuma okukola akikola ddala n'omutima gwe. Ku lukiiko lwa Namwama ye amyuka omuwandiisi. So Patrice webale era ndaba nti obwesimbu bwo obuvunaanyizibwa bwo obuntulamu bwo bwe bukuŋŋaanyiza abantu bano bonna wano. Genda mu maaso naffe ng'ekika otweseze kiti. Abantu ba Kabaka mwenna abali wano akagambo kali kamu, mubeere bakozi mwagalane. Ekitutta kiri kimu, tuli bangi naye twefudde amamese amangi. Twagala tube mu bungi bwaffe tukole tukulaakulanye Obuganda. Naffe ffennyini nammwe bwennyini mwekulaakulanye muleme kwesaasira. Njagala okweyambisa omukisa guno okubanjulira
Dennis mutuyambe. Buganda buli omu atutunuulidde bubi bulala. Olumu ngenda ngamba nti tebatwagala, naye lwaki tebatwagala? Tukole bukozi ebikwekubagiza, tulabe ntukulaakulanya ebika byaffe, tulabe nti ebika binaakulaakulana, empya ne zikulaakulana, Buganda ejja kukulaakulana. Era tuwaliriza abantu bajja kutwagala nga tebanakyakukola. Kuba kiswaza omuntu okubeera wano, kati ngenda kisuuka wano enamuyenje, obeera wano enamuyenje noba nga tolina mmere yakulya waka ng'ogenda kuginoonya mu katale e Mukono, anedda tekiwa. Bw'obanga oli Muganda kiswaza, mukole mulime emmere mubeere nayo. Bw'oba n'emmere yo abaana bo bajja kulya bakkute, bajja kusoma bulungi nnyo. Kuba twetaaga Abaganda abasomye mu bika byonna. Tubaweereze mu mawanga amalala era batusakire. Ekyo munakukikola.